14 agamba nsima mwannonda naye nze nabalonda mbataddewo mubale ebibala n'ebibala byammwe bibeerewo. Abooluganda, Mukama Katonda atubanja ebibala tamala emirundi abaze ebibala bye, naye ffe tugenda kubala bibala ki? Ensi byenna esigala ng'etwogerako tugenda kubala bibala ki? Abantu kwe banaatulabira. Buli muntu ali wano oyina olunaku lw'ogenda okufiira mu nsi muno, naye Mukama akulinze, eggulu likulinze. Ebibala byo kati tamala ebyo byagenze nabyo, naye ebibyo biribaawo. Kitugwanidde buli muntu okubala ebibala, si kujja kubeera ku ntaana nga tusiibula abagenze, naye kino kituwa ekyokulabirako nti naffe tulina bye tulina okubala. Ensi byerikwogerako oba eggulu bwe libitwaniriza. Bayibuli etugambye nti atutaddewo tubala ebibala n'ebibala byaffe bibeerewo. Tetuli wano kubala ebibala byakutamiira, tetuli wano kubala ebibala bya bwenzi, tetuli wano kubala ebibala byakulya ngusi, tetuli wano kubala ebibala byakumalako bantu mirembe. Tuli wano kubala ebibala ebisimba abantu, ebisimba eggwanga lyaffe, ebinaaleeta emirembe mu ggwanga. Obooluganda ne bw'onookola otya, oba oyagala kuwulira oba toyagala kuwulira, eggulu lya ddala gye liri. Olunaku olumu Katonda yakuleeta mu nsi okuyisa mu maama wo, n'akuteekerawo ki ky'ogenda okukola, naye kiri gy'oli okubuuza Katonda, lwaki wandeeta mu nsi? Kiki kye nteekeddwa okukola? Ye nkikole ddi ate nkikolere ludda wa? Bw'otokola kiki kyakuleetera mu nsi, oyina ebbanja. Bayibuli etwogerako tuyina ebbanja ery'okwagalana. Abalala tukyawagana, tulwanagana, tukola enkwe, tusegetterera. Eryo bbanja. Bwe tunaaba tunaayagala Katonda, bwe tunaaba tunaaweereza Katonda, tulina okusooka okwagalana. Ebyo bye bibala Bayibuli byetwagaza. Tamala emirundi ayagadde ensi, tamala emirundi ayagadde abantu be. Kakati abaza ebibala bye tumwogerako. Kakati ekirala kyekugamba, Bayibuli ekugamba ekintu kimu, kinga Katonda bwe yakutuma mu nsi, alina bye yakutuma okukola, era by'okukola byo bituukirize. Otuukiriza ki? Oddayo mu ggulu, olina by'ogenda okwanjulayo, bibino ebyange byenkoze. Obulokozi Bayibuli bweyogerako, bweyogerera kigambo kya Katonda. Bayibuli ayogera mu kitabo kya Matayo essuula 1 n'onywa 21. Malayika n'agamba Yosefu, n'amugamba Yosefu omwana wa Dawudi, tojja kutwala Maryamu okubeera mukazi wo. Olubuto lw'alina nga Mwoyo Mutukuvu alizaala omwana w'obulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu. Amakulu gaakyo omulokozi w'abantu. Abooluganda, tulina ebbanja ery'okulokoka, tulina ebbanja ery'okukyuka, tulina ebbanja ery'okutegeera Katonda. Mukama abawe omukisa. Mukama yeebazibwe. Leka tusabe, leka tusabe. Leka tusabe kyemwagala. Likulira Zaburi essuula 17. That's